Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Osiibye otya nno omwagalwa? Amanya nze Catherine Mitala, ntuuse n'enjiri yaffe. Olwaleero ŋŋenda nno kugijja mu kitabo kya Matayo essula ya 15. Ŋŋenda tandikira ku lunyiriri olwa 21. Lugamba bwe luti, tinaavaayo n'agenda ku njuyi ez'e Ttuulo ne Sidoni. Kale laba omukazi Omukanaani n'ava mu mbibi eyo n'ayogerera waggulu ng'agamba nti, onsaasire Mukama wange. Omwana wa Dawudi, omuwala wange mulwadde nnyo dayimooni. Naye n'atamuddamu kigambo. Abayigirizwa be ne bajja ne bamwegayirira nga bagamba nti, musiibule kubanga atuleekaanira emabega. Naye n'addamu n'agamba nti, saatumibwa wabula eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba ya Isirayiri. Naye najja n'amusinza ng'agamba nti, Mukama wange mbeera. N'addamu n'agamba nti, si kirungi okuddira emmere y'abaana okugikasukira obubwa. Naye n'agamba nti, weewaawo Mukama wange, kubanga n'obubwa bulya obukunkumuka obugwa okuva ku mmeeza za bakama baabwo. Naye Yesu n'alyoka amuddamu nti, n'amugamba nti, ggwe omukazi, okukkiriza kwo kunene. Kibeere gy'oli nga bw'oyagala. Muwala we n'awona okuva mu kiseera ekyo. Bannange, omukyala ono Omukanani yali yeesiga Yesu era yamukoowoola. Newankubadde Yesu yasooka okulabika nga atamuddamu, omukazi n'addamu. Omukazi teyakoowa. Abayigirizwa be ne batuuka ogamba, bannange, omukazi ono atuwogganira, musiibule agende, kubanga alabika yabasibako akanyaaga nga oba oli awo n'emabega abantu tebawulira ng'akoowoola Mukama waffe Yesu. Ne bagamba musiibule. Mukama waffe musiibule omukazi agende. Ko Yesu n'abagamba nti, n'agamba abayigirizwa be n'abaddamu nti, saatumibwa wabula eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba ya Isirayiri. N'ajja n'amusinza ng'agamba nti, Mukama wange mbeera. Olaba omukyala ono bwe yeetayirira Mukama waffe. Newankubadde Yesu yafaanana ng'ataamuddemu, newankubadde Mukama waffe yasirika, naye nga ye amanyi ky'ayagala okuyisaawo, omukyala teyawanika. Naye nange neebuuza, ani yabasomesa okugenda mu masabo ng'abaana bammwe balwadde? Ani yabasomesa obutasaba Mukama waffe? Abantu abamu bannaddiini nnyo, naye bwe baleeta abaana baabwe ne babasabira ne batawona, bafunayo amagezi amalala. Naye omukyala ono ye teyafuna magezi malala ga kutwala muwala we oba oli awo mu ssabo oba ku balaguzi, oba okweraguza nti ani yakikoze kino, kyavaawa. Naye yagenda mu maaso n'okusaba ate ng'aleekaana. Abantu abamu bagamba ffe tetusaba nga tuleekaana, naye munnange n'ekikuleekaanya kiba kinene. Ekituusa omuntu okuleekaana ng'asaba kiba kinene. Era Mukama waffe teyagala nti mukazi gwe okoze bubi nnyo okubeera ng'oleekaana. Osobola okusabira ddala ng'oleekaana, ng'otegeeza Mukama Katonda by'oyagala, okusinga okugamba nti nze kaŋŋende neenoonyeza ekkubo n'amala nadda. Abangi kye mukoze, osaana okwata Bayibuli, ennaku endala n'okwata ebirala n'oserengeta emmanga eri. Naye omukyala ono Omukanani yakoowoola Mukama waffe. Bannange, nange nkusaba, bw'obanga ofunye ebizibu oba ebyo byennyini by'olina, koowoola Mukama waffe. Mukama waffe akyayinzira ddala okuddamu nga bwe yali mu kulusedi eno, n'awulira okusaba kwo. Abantu abamu balowooza nti Mukama takyaddamu kubanga tetumulabako, oba oli awo yaddangamu bali kubanga bo baamulabangako. Naye kankubuulire,
Bayibuli egamba ti alina omukisa oyo akkiriza nga n'okulaba talabyeko. Nze sirina gye nali ndabye Mukama waffe oba yayita ku luguudo luli olw'Egindi oba twasisinkana, naye nzikiriza nti gy'ali, era nzikiriza nti bwe mmusaba awulira. Lwaki nandigenze mu masabo? Lwaki nandigenze mu bantu abeeyita abasawo naye nga nabo bennyini tebasobola kwejjanjaba? Abantu abagamba mbu bawa mukisa naye nga naye waabeera taata wange, era abantu abo bakutte obwongo bw'abantu n'otosooka kumanya wa wenzize wafaanana watya. Abamu muva ne mayumba gammwe agaggoloofa amalungi, amamotoka gammwe ag'ebbeeyi galinga mayumba, ne mugavaamu ne musibira wali mu kantu kali, omusajja n'agenda atandika okubalimba oba omukazi n'abalimba, gwe n'obuuza nti lwaki emikisa gino teyasooka gifuna? Tosobola kwebuuza ekyo, naye ne tugenda mbu batuyambe. Abantu abamu tuli bagayaavu, tetwagala kukowoola Mukama waffe, twagala batukolereko, twagala babitukolereko mangu. Naye omukyalo ono yali mugumiikiriza, kubanga Mukama waffe yasooka n'amubadala. Teyamubadala nti lwakuba taamuddemu, naye yaliko ky'ayagala okuyigiriza, yaliko ky'ayagala okuyisaawo. Mbu n'atamuddamu kigambo. Abayigiriza ne batuuka mugamba nti bambi ne bamwegayirira, ssebo Mukama waffe tukwegayiridde, omukazi atubuzizzaako obutuuliro, omukazi tetukyawulira ne by'oyogera. Naye n'abagamba nze saatumibwa wabula eri ezadde wabula eri endiga ezaabula olw'25, naye najja n'amusinza ng'agamba nti Mukama wange mbeera. Omukyalo ono obwesige bwe bwonna, okukkiriza kwe kwonna kwali mu Mukama waffe. Yajjawo ebirala byonna abalala bye basinza so nga ate yali abimanyi. N'agamba nze nja kukoowoola ono yekka, kubanga yali yamuwulirako ng'akola ebyamagero, yali yamuwulirako ng'awonya abalwadde. Kaakati oba okusaba kugaanyi, kanteekemu giya yakusinza. Munnange lwaki tojja n'osaba olw'ekizibu ekyo ky'olina? Lwaki tojja n'osinza Mukama waffe n'oteekamu giya, ate n'okivaako ekyo ekituufu n'ogenda bakulagule, n'ogenda basuule ensimbi balabe lwaki byavudde wa? N'amukola ki? N'amusinza. Awo tuvudde ku lunyiriri, ku lunyiriri olwa 26 n'addamu n'agamba nti si kirungi kuddira mmere y'abaana n'okugisuulira obubwa. Ebyo byonna Mukama waffe yali tategeeza nti omukyalo ono mubwa, naye yali ayagala kulaga bantu bano abalala kyayinza okukola ng'omuntu amwegayiridde, kyayinza okukola ng'omuntu tagenze mu masabo kusaba wabula ne yeesiba ku ye yekka. Yali akimanyi kye yali agenda okukola era yakikola, kubanga omuwala ono yawona, ono gwe omukyala gwe yali asabira. Naye Mukama waffe yabireeta abigenderedde, yabikola abigenderedde, okusirika n'okugamba nti emmere si kirungi giwa bubwa. Teyavuma muvume, ate omukyalo ono yali tawanika, era newankubadde bagamba nti emmere y'abaana teweebwa bubwa, yasigala asaba. Gwe waliwo ekintu ky'osanze mu kkanisa ne weesittala n'omusumba n'agira bw'ati, n'omusumba n'atanziikirako, ne weesittala n'oddayo n'ogwa n'okola buli kintu. Naye omukyalo ono jjukira ate baamugambira mu bantu, ne bamusiriikirira mu bantu, ne bamugamba emmere si ya bubwa mu bantu wakati abangi. Naye n'agamba nti olwa 27, naye n'agamba nti weewaawo teyakigaana eky'obubwa, teyakigaana. N'agamba ne Mukama wange, kubanga n'obubwa bulya obukunkumuka obugwa okuva ku mmeeza ya bakama baabwo. Omukyalo ono yalina okukkiriza okunene, koleete kiki koleete kiki, nga naye ayina waayita, naye ayanukula, alemerako, n'agamba newankubadde nabubwa nabwo nange mpa ku bukunkumuka bw'abaana, mpaako nange omwana wange akole ki? Awone, mpa ku bukunkumuka obugwa. Yesu n'alyoka addamu n'amugamba nti gwe omukazi okukkiriza kwo kunene.
ekyo Yesu kye yali anoonya okuva mu ntandikwa ey'omukyalo ono okwogera naye. Yandibadde amwegayirira namugamba weebale kujja wona agenda. Naye Mukama waffe yayagala okutulaga nti okukkiriza kwaffe bwe kubeera mu ye, okukkiriza kwe bwe kubeera okunene, ebizibu ne biva ebuvanjuba ne biva ebugwanjuba ne biva emaserengeta ne biva byonna ne bikuba nga bikuba ng'omuyaga n'osigala ng'oyimiridde ng'okkiriza. Ebintu byonna bisoboka okukkiriza kwo. Bannange tuyige okukkiriza mu Katonda. Oyinza okuba nga mu bulamu bwo tobeerangawo nga tokkirizanga ku Katonda, nga gwe tokkirizanga ku Katonda kasookedde obeerawo, naye olwaleero kyekiseera ky'okkirize ku Katonda olw'ensonga eyo ennene eri mu maka go. Kyekiseera okkirizeeko naawe ogambe abantu nti ku luno munayise agenda mu ssabo, ku luno bannaye nagenda wa Mukama waffe era yannyamba. Era Mukama waffe yamugamba nti ba gy'oli nga bw'oyagala. Mukama abo abamukkiririzaamu ne bamulemerako ne bamusaba ne basinza, abagamba kibeere gy'oli nga bw'oyagala, kibeere gy'oli. Tova mu maaso ga Mukama waffe nga tayogeddeeko naawe. Tayogeddeeko naawe kuba ajjukira yasookamu badala n'asirika n'akola ki, naye mukazi ndi kusaba kwe ne kuleetera Mukama waffe okubaako kyayogera. Era Bayibuli egamba olwa 28 nga luggwako, muwala we n'awona okuva mu kiseera ekyo. Omuwala w'omukyalo ono yawona naye munnaye nga tebyali byangu. Omanyi twagala nnyo ebyamangu. Twagala nnyo ebyamangu, twagala nnyo okuyita wano tugguke wali, twagala nnyo okusala ppanya wano na wali, naye ebya Mukama waffe biriibwa mugumiikiriza. Omuyaga ne gukuba nga gukuva mu maaso ate ng'omulala gukusindika. Omulala gukusindika eno, omulala gukuza eri, naye n'ogaa nti era Mukama wange nze naalya ku bukunkumuka bw'abaana. Mukama atwagaza okukkiriza okufaanana bwe kuti. Oyinza okuba nga wagwa n'okugwa wava mu bulokole, kubanga Mukama teyakuddamu mangu, naye yigira ku mukyalo ono. Oyinza okuba nga toyagala kulokoka kubanga oga naye abalokole nze mbalabe bamala kusaba nnyo bbanga ggwanvu Mukama kubaddamu. Kitugwanira. Ate Mukama waffe tuli baana be, tasobola kulaba mwana we nga agenda okugwa mu trailer n'amuleka. Wabula aba alina ky'ayagala okunyweza mu ggwe. Okukkiriza kw'omukyalo ono kwagejja buli kyonna kye yakola nga kweyongera gejja. Ne bamugamba obubwa tebulya, nga okukkiriza kwe kwongera gejja. So, ebyo byonna bye tuyitamu byongera kugeza kukkiriza kwaffe. Era okukkiriza kwaffe kwe kutuwonya. Abamu muvudde mu maaso ga Mukama n'anaatera okubakwasa ebyammwe. Abamu obadde onaatera okulokoka naye olw'okulaba nga gundi oli ayise mu bizibu ebbanga ddene nga tannaddibwamu n'ogamba akanjira nninda. Naye munnange ate tolina garanti ya bulamu bwo bw'olifiira, oliba okyalinda ate n'ofa. Kwagaliza okulokoka. Ogambe essaala eno nti ayi Mukama, nkwebaza kubanga mpulidde okukkiriza kwange bwe nkusimba mu ggwe nja kuwona, nja kufuna bye njagala. Nyamba ayi Mukama, ondokole nenenya ebibi byange byonna bye nakola, bye bankolako, bye bankolera ne bye nakola ku balala. Byonna Mukama binsonyiwe, onnaaze n'omusaayi gwo onfuula omwana mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.